nebaza Katonda ntayimusiza obwakabaka bwe waliwo omu ku abagenze gulu era tuze nze wali mukwano gwa tata waffe nnyo nzize baba wange era nze yababuza kigambo kimu Full Figure mu mwagaza ki mumuvumira ki akola mirimu gye muddeeyo go back and meet Full Figure bwakiza mudde naye wano. That is power of God. Omwana nkunkumula ati buli kumacha buli lunaku buli live kulya mere kunywa kolaki yabagambye mu mwagaza ki go back meet Full Figure nakati meeting bajinsaba luba kyajiganye no gitulamu Katonda bwatu wayimusobwa akabakabwe. So gwa muganda wangali yandaba oyino omuntu abadde kustressing ku TikTok oyino omuntu akustressing ku social media, please live bireke byo guno omwaka atakwagala mugumuleke muguno omwaka muziko otekeko n'omusalaba yigo kuzika abantu abamu funa amalalo zika abantu muziko ngane wawulano jari teyafoyo guri aya teyafa tewazika malalo gete waliko tumanyi malalo gowe gali osobola okumovinga on beyamena abantu abafiridwa bufumba bwabwe abantu bafiridwa amakaga abwe abantu balwadde pressure abantu balwadde sukali abantu betuze dwa abantu babala bali ku social media bavuma abantu babale bo baziwe bati bakutakula waliyo ne yakola ekibinja in fact ikamwogere kasuku yaleta agantu naleta bani kuvuma bantu babiri basatu abo mbaleka mwaka guno amalalo gabwe ntanaza sami ngena nakuteka ka emisalaba nenjijuki ya Daniela yave waka milioni najja na boruyi ku Dembe FM nenjijukira Kenzo kwegamba obulamu bwo bwonna otokyalinza abantu onyigiriza abantu kozimbidde platform zo gwe kuolya nenga ataba lutata n'obulamu bwabwe erinya lireke amanya galeke nabade njogera ne mukyala Susan Makula bujingo muwomya nade na gundi emugenda banga agamba nti na blocking no mukyala nenkola ki mukyala yamweleza message namugamba kirungi ogambe wa blocking ne mukama akuwa mukisa eri olaga birala mu bantu mu public eno birala nomuko esimu ya Musumba Aloysius Bujingo investor w'eggwanga emu bofuna ngo mukisa ne kubira ku simu yo oyogedde kino Musumba Aloysius Bujingo because abana bo tebali wa bujingo mulimu abana bamu temwina mirimu nenga temumanyi lwaki mwasiga bubi mwina kungula bubi bakitamwe basiga bubi banyamwe basiga bubi nti no woddukire wo mutunga senkubuge ne woddukire omuntu nga Ndawusi ne woddukire wani aga ono si mwana wagu tondetera toleta tusige ebirungi tukungula ebirungi Bible gamba nti musige bulungi muli kungula obulungi kubanga bulwe tusiga obubi tukungula bubi tosobola kusiga sere nosubira sayo bakawo era abantu batuka makungula fe bine bitu bikolerera owulire enkuba ye uluguma jenjijiddemu eyo gyo owulire ye bwatuka naye omuntu akola wano ku setting ayagala oveewo n'ogamba banakuwa obudde buno n'osobola otuula Full Figure watuula osobola okumaintaininga just to maintaininga yo osobola okumaintaininga Yesu Kristo mu bulamu bwo ekyo ne kikulu muganda wange maintaininga Yesu Kristo mu bulamu bwo abantu abamu muserera ne muva ku Yesu ne mufuna ebirowoozo olw'embeera y'ensi guba muyaga just kabakadde kaba kaseera n'olwekyo muganda wange nkugamba ekigambo kimu mwekumire mu Yesu Kristo next year better ready okumwaniza mu bulamu bwo oyina ebikusomoozeza mu guno oyina bikunyigiriza mu guno please bireke biyite bireke birekane okubuloga kwebikete kugana nga kunywa mazzi tulabe challenges nyingi mu bulamu fe tuyina in the pain in the wounds tuyina ebirowoozo ku mitima olwo Musumba Aloysius Bujingo buli nnaku ze tugenda mu zino ze tusemberedde naye bwe tumulaba twebaza Mukama katuga twandibaddewo tutya haleluya
twandibaddewo tutwandikomyokusoloti Alien Skin yagenze ku kitebe naye njagala bategeze kigambo kimu nti Alien Skin muna Uganda ekitebe kiri mu Uganda mwabadde mulagayagaywa oba ayitewa just yagenze ugomanyo toba yabadde agenze kujoininga enup oba yabadde agenze bakyalirako so I think nti endowooza z'abantu abamu aba byabufuzi mbu yagenze wali kavule Alien Skin talina kuyitawo mwe mwazimba ekikubo mu luguudo mwennyini mukubo bagamba n'okimenya obate kuba muli mu luguudo so what is it that is Uganda kati fe omuntu ngajja ku NRM secretariat wajja tuwuzia na myalo fe twaniriza buli muntu n'abanupu tubaniriza kati oba temusobola kwaniriza oba zemisano bakyo tubaniriza twetaaga abantu muze atugamba kola n'abantu wamu kati Alien Skin oba yazze ane musala okumuvuma buvumi it's up to you ajja agenda mu fuupu no matter